bagamba muti abalonji abeekuumira kusenga face 256 maniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kakati olunaku olwaleero ke njagala okwogerako kati nnyo abaami baffe abalungi abakyala abafumbo bakomplaininga ebiseera ebisinga mugenda ne mufuna busaidi dish oba obukyala buno obw'ebbali banene ne mubukolako emikolo. Olaba ebintu ebyokola omukazi oyo ow'ebbali ne mukyala wo ow'ewaka abyagala. Mu mazima waliwo abakazi nga baakola bulungi nga mukazi mukulu naye ng'ate alabika bulungi. Sigamba nti teyeefaako nga yeefaako naye gwe n'ogaana okubimukola n'obinoonya ate ebbali ng'ogamba nti ow'ewaka tajja bisobola. Have you tried it neŋŋaana oba nedda? Olwo busiteero bw'okwezina obwo bwemuzina abakyala b'ebbali obwo n'omukwata n'omusulika n'omuzza mu kabuzi waliwo kabuzi ezo entemo zo ze mubazina n'osooka omukwata n'omunyigira wansi wano ng'onyigira wano wansi wano ku mugongo nkutte naawo bannange senga feeyi n'omunyigirawo wansi bw'oti n'otandika okumusonseka omukira nga bw'omukuba obubina ne mukazi wo ow'ewaka abinyumirwa abyagala. Gwe genda obimukola olaba oba anaagaana. Kale waliwo abakyala abamu nga bo ba analogo nga bo balinga basajja era aba analogo ng'era bolaba waliwo abasajja nga ne bw'omugamba nti daddy kankukombe ku mukira ng'agamba nze tebankomba ebyo sibyagala. Tabimanyi kyokka yeefula nti tabyagala yeefula mbu bibi nnyo we biba bibi kitegeeza okwezina kwonna kubikuveeko genda ofuuka omupaatiri naye wagaana ofuuka omupaatiri kyokka weefuula nti ate eno bannange nze bannaye ebyo sibikola. Mu kwezina teri kintu kye tutakola mulekerawo okwesiriwaza okugjako okuŋŋamba nti nno nti ekintu ky'otakola ekyo ekyesittaza. For example omuntu okugamba nti genda simanya mu kabina waliyo feeling simanya okombeyo subhanallah kabulengana okwagala okuexploringa ekyo kiri disgusting kyesittaza okitegeera. Naye muno munuune ku mabeere mbuuze sinuuna mabeere omukazi we wako omunuuna mimwa ate n'emimwa gw'omanyi nti waliwo abasajja batanuuna mimwa. Okimanyi nti waliwo omusajja asobola okujja n'akwatirira mukyala we bw'ati mpolampola n'amwambula oba mukazi wattu ali mu kibulawuzi oba ali mu kinaiti n'amwambula ekinaiti oluusi tebamwambula kati ekiro akuzina kiro nga yayimye edda ayimuka n'abiroboozaako lwedda aba yabiroboozezaako dda n'ayima. Kyokka ekinkwasa ennaku nti omuyimo guno gw'oli ofuna olina akawala ke walabye emisana nga keewujja kati omuyimo gwo ne gubeera sitaaka mu mutwe gwo kati n'obeera nga buli ssaawa byeriplayinga n'oyima otyo ne tukubula. Kikazi kyattu kyebasa kifuluuta n'alyoka ajja n'akikwata omukono aguyisa buyisi wansi n'akwata mu mana. Teri yadde okwata ku bbeere teri yadde okunywegera emimwa teri yadde okumuweweetako ewantu wonna. Olumaliriza awo nga omukono agusonsekayo ng'atandika omuweweeta katini emmana tennabakala ng'amugamba mama gundi mpaako mama gundi mpaako. Mukazi wattu nga agira ate alina ekyokukola ng'agira ng'awonjula magulu ng'awaako kisajja nga muna ekyo kimuzina nga bwe kyagala. Bannange abasajja era olumala ng'owooza tasikina okusikina anaakugjawo nga bw'ogenda ne weesungaako akaana k'ebbali n'ogenda n'okakwata n'okaweweeta n'okakola biki ne mukyalawo ow'ewaka bimukole bimutandise mpolampola. Mmwe aboonoonye obufumbo bwammwe oba mmwe aboonoona amaka gammwe olumala ne mukomplaininga ne mugamba nti abakazi waka tebawooma omukazi waka teyeefaako simanya tasikina. Trust me it is because nammwe mwatuvaako sigenda kubeerawo nga buli ssaawa nze ncreatingawo embeera gw'omanyi kimu kyakunzina kabuzi ate muba mubimanyi kyekinyiiza mubimanyi mubeera kuno nga muwulira busitayiro olukawulira ng'odduka wannaaki oyo we wakati abisobola naye kati olinza omugamba nti n'okutama n'abisobola ajja kugamba nze neekaddigidde. Naye ng'omukazi gwe twogerako wa myaka 27 28 naye olw'okuba nti gwe akasolo kakusiiwa olinayo akantu ak'ebbali weekisi musango naye n'ow'ewaka bimukoleko mpozi ng'abiganye. Naye waba tabiganye tsoke mugwa ku bakazi b'ebbali ne mubanuuna amabeere ne muva mu mabeere n'ogenda mu mana n'olyoka onuuna omusino n'omukola byonna omukazi n'agamba waawo kyokka ow'ewaka nga tobimukola. Ate mwe mulowooza nti experience oba omuntu okunyumirwa okwezina alina kwebaka n'abantu bangi basajja bangi oba bakazi bangi osobola okunyumirwa okwezina ng'olina mukyalo ogwo omu nga gw'okola naye bino byonna ebiri crazy. Kati gwe wembyogerako n'olowooza ninafunayo awo kapetiiti ke kajja obbisobola ow'ewaka abimalanga.
yekka n'akukolera ebintu ebiri crazy as long as mweyigiriza okubeera free, mweyigiriza okufuna kye tuyita open communication naddala ku nsonga ekwatagana ku kwezina. Osobola okwogera ky'oyagala okwogera nga totidde n'omugamba hani njagala onnuune ku musino, n'omugamba hani njagala onsike ku nfuli, n'omugamba hani njagala kino oba nsaba kino oba njagala tukoleko kino. We try new things together. Okitegeera waliwo abasajja bali difficult, waliwo abakyala bali difficult nga yeeba omugamba akirabanga byakimalaaya kati ne weebuuza ebyokwezina byo si byakimalaaya, ebyekimalaaya bye biriwo n'ebitali byakimalaaya bye biriwo. Omanyi mwewunza mwefuula abatuukirivu abajjudde enneema. Webanga enneema ekujjudde ebyokwezina bisiibule ng'omubiri gunsiiwa. Ebyokwezina bisiibule ogende okole ki? Ogende osome obupaatiri. Naye bw'obanga okyali mu field y'okwezina bino ebintu mulina okwesiriwazaamu kubanga biba bya kisiru. Okitegeera kyonna kye mukiyita oba bya kiseego oba bya kisiru olina okwesiriwazaamu. Naye ng'ekyo tukitadde ebbali bannange, busitayiro obwo bw'ozina omukyala w'ebbali, obuntu obwo bw'omukola okumuweweeta amabeere n'okumutwala out n'obulabo bw'omugulira bungulireko. Kati olaba omukyala w'ebbali ogenda n'omutuukako ng'omutwalidde akalabo nga ne waba tabadde mu mudu ekuwaako mu butuufu ayimirawo n'awulira ng'ayagala kuwaako era n'akuwa nako, naye ng'omuyimu agujjeewa. Omuyimu agujje kubanga munnange omusanyudde kyokka gwe oyagala nze gw'otawa yadde kintu kyonna ova eri nange nkutreatinga ekyekimu olaba nga bijja. Treatment gy'oteeka ku mukyala w'ebbali ye treatment gy'oba oteeka ku mukyala wo ow'ewaka. Amaka gaggumire. Abakazi mubafudde ba single mothers kyokka olujja wano mu inbox yange ng'oŋŋamba saagala mukazi yazaalako nga naye olina abawala 3 be waakazaalamu. Naye okumanyi basajjamu Katonda ajja babonereza be waakazaalamu nga bw'olekaawo be waakawasa nga bw'ogoba musaagala mukazi yazaalako. Ogamba onoonya mulala wakwongerako onyonya mulala wakwongerako ku baguuni ku basingle mother b'okoze. Olinga alina ka factory nti omanufacturinga ba single mother. W'owasa n'oteeka ewaka ali ewaka ng'omuvaako ng'obuukira omulala ng'onayo kati otandika okugoba oyo owaka bw'akoowa ejjoogolyo ng'agenda kati webbali ng'omuleeta naye bw'otyo ng'omukola kyekimu. Bannange, it is not about kwebaka na bakyala banjawulo okubeera ng'obeera wakabe mu kwezina oba ng'onyumirwa okwezina. It's about okuba nti mukyalawo gw'oyina oy'omu osobola okubeera ng'otryinga naye ebintu eby'enjawulo. Kigenda kukuuma obufumbo bwammwe, kigenda kuleeta emirembe mu bufumbo bwammwe, kigenda kuleeta essanyu n'okwongera omukwano wakati wammwe instead of okubeera awo ng'ofokasinze ka side dish ko kokka. Woba okayina tewali buzibu naye nange ndi muntu. Kati osanga amaka nga gali dysfunction. Nze ndi mufumbo. Omusajja wange tantuusa ku ntikko. Kati ate n'omusajja wange acomplaininga ku nze nti simutuusa ku ntikko. And we do not communicate. Kyobala nayogedde open communication. Tetwogera needs zaffe oba tetwogera wants zaffe. Kati awo ekivaamu nga nfunayo akasajja ebbali. Kyokka nga naawe ofunayo ka side chiiki. Kati nga amaka gatambulira kubeera nti tuli mu bwenzi ffenna. Nti essanyu ly'omu maka si ffe abali ewa, abali ebbali ate be balituwa. Naye ng'ate tusobola okukyekolera ne tuba nga twesanyusa. Byebyo ebyange nsigala nga nzisenga Faith mukwano busitayiro obwo buzine ku mukazi wo. Ebintu ebyo ebitonotono by'okola mukwano, ebitonotono by'okola ebyo by'okolera eyo bali eri naye bimukolereko mubeere bulungi. Temujjangu okwo mwebale subscribinga, likinga n'okukomentinga. Mukama abanjagalire ate era abankuumire. Weraba. Yeah.